Temulowooza abakulu tebakyaddeko ku kitebe ki NUP National Unity Platform ensi y'abampi etabuse wano mu ggwanga Uganda bayingidde munda Kadole Aisha Beauty ne president waabwe Stateland. Omanyi ensi y'abampi nayo nsi ewedde emirimu nga bw'olaba Uganda nti waliyo omukulembeze gwe bayita Yoweri Kaguta Museveni. Okitiga ne mu nsi y'abampi waliyo president waabwe ow'ekiseera akyaliko budde buno gwe bayita Stateland. Bayingidde ne babeera ndooza nti obalaba beekyanga-kyanga. Bwe beekyanga-kyanga buli wala ekifaananyi kya Bobi Wine nga weekyanga-kyanga beekyanga-kyanga. Okitegedde baabo bayingidde ku kitebe kya NUP bayingiridde wano mu dduuka eritunda ebyambalo bya NUP amasaati enkofiira ebifaananyi and so on showroom yaabwe naye bagenda maaso n'okuba ate nga bagirambula. Bano we bayingidde n'ababadde muno munda babeekengedde ne bafuumuka emisinde nga bagamba banayo bakyekigudde wano eno era gye biggweredde nga abakulu bano boolaba nga beerambuza edduuka bokka na bokka be balyerambuza bawa ku bifaananyi ebifaananyi kya Bobi Wine nga bakiyooyoota nga beeyongerayo mu maaso waliwo ne bwenda babedda nti babakwata ebifaananyi ne balambula wali engoye banaye ate balaba ekifaananyi kinene kya Bobi Wine anti lengera oba maalo oba ssanyu oba kibadde ki ne bakabeeta ekifaananyi ky'omukulu ne balata ekifaananyi kya kabaka walinawo ne bagendawo oba ssekabaka kyono kabavunname kabeefuula abasaala bamuwa respect ate ono afukamidde ono akoze bw'ati kwatako ono kasooli ate nze mmale okumuwa ekyenjawulo Aisha Beauty anti omulabi n'avunnamira ekifaananyi ekyo oba kitegedde bulungi nno munnange. So ensi y'abampi ekyaddeko ku kitebe ki NUP olunaku olwaleero baabo baze n'ebyokulya byabwe kababigabanire omwo abataasiibye ne batandikirawo ba Stateland okitegeera Commander State ne Kadole bo ne bagabanirawo emisooli Aisha gwe n'akwata mu ngalo. So n'ensi y'abampi munnange bwetyo bwekyaddeko ku kitebe ki NUP negenda maaso kubanga ate erambula ebintu eby'enjawulo ebitundibwa mu dduuka erya NUP nga bogenda maaso atukubeera ng'olaba mwebali nnyo bannanga abantu bafe batulaba okusupportinga ensi y'abampi tukyayongera n'okugenda maaso kulaba nga tupushinga ensi y'abampi mu ngeri okumanya nti abampi mwebali mu ggwanga bangi nnyo nnyini ddala ate abampi bano anti olaba essanyu olaba babadde nga balalu nti ate abampi bano munnange basanyufu mwebali balinga abantu abalala katawo nga bafulumye balaba ebyabaleese Kadole kati nati wuuyo talinze kutambula nga agomba n'olowooza anti amaze olaba ku kifaananyi ky'omubanda Aisha Beauty ye mwamulabyeko kapinki kayambadde wansi basamaalirize kubaawo wonna amakayirire kavule eko lisamaliridde nga biri abakibatalabangako okitegedde bulungi nnyo. State yazimba bitya baabo anti obalabye ensi teggwa maloji abantu basamaliridde nga balaba abampi nga bali mu kkubo byebyo nno munnange olabye bano bakyekozesa nnyo bali badinapitirivu nnyo.